Mujukira nti Papa Paulo omberebere bwe yajja wano mu Uganda mu Gyensanvu eri wamala yamuyimbira. Papa Paulo wokubiri bwe yajja wano mu 93 Jimmy Katumba yamuyimbira. Kya mukisa nnyo nti Papa Francis bwe yajja wano enze namuyimbira oluyimba olwamaniza mu Uganda era nkyenyumirizaamu nnyo nenyumiriza n'omukisa ogwo. Naye okusingira ddala njagala okubakubiriza mwenna abakristu ne bannansi bonna bonna okutola ensi yonna okugoberera okuyigiriza kwa Papa Francis. Okusooka yatuyigiriza nti ebintu biba n'omuwendo naye kitaliiko omuwendo ly'eddembe ly'obuntu n'ekitiibwa kyabwe eky'obuntu. Era natuyigiriza nti bwe tubanga tuzimba nga abakulembeze tuzimbe nga ntindo tetuzimba bisenge bitwawula wabula entindo ezitugatta. Papa Mukama mumuze ne Kampala ne Shadrack awo nga mulwanagano bani obasene kubimanyi obamye kuyaseno bitiro bila bawanga nda mulwanagana buli mune yekweka nga akubye munne kati smite team ntufu yo wagira naye mumpira mbera mu transfer sazi no tuli mu transfer ezebyo bufuzi wabula mu transfer zino mtegezeddwa kontegeza Mr President kibina cha National Platform batu sindisemo abazanyi ba Magwaya ne ba Paul Sigani ne ba Posigani mwe bali banji nnyo nga bano ba Magwaya ne ba Paul Sigani abavudde mu kampu ya Anita Amongi ya Dealers Association saako ne ya NRM nga bazze sawa zino okutweyongako ng'ekigendera kyabwe baagala bwe tuba makadi bajenga ba independent nenga bali facilitated by Anita Amongi Dealers Association ne NRM creating confusion ne division amongst national platform nchidam mu transfer watu zebazemu abamu bazenga bali ku mission uliriza bulungi nnyo ku security alert. Mr President mfunye information okuva mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga nga baganda bafonna abadde mu national platform ne people power emyaka gyonna nga bamibwa kadi ne baleka abantu abafuna kadi bagende nga tebaakyuka genda ku independent nga basigalawo. Essaawa zino bali mu kukola kaweefube w'okutambuza ensonga z'ekibiina ne protestive vote wabula bano abazze mu transfer ate bamakinga sure nga bakuba baana baffe abadde ebbanga lyonna babasalako omugambo kituta propaganda blackmail nga bagamba nti ate bo banyampi bano abazze abakajja abatamanyikiddwako nti ate bo bebatuufu. Kino bakikola okumalamu amaanyi abaana baffe abadde ku ground ebbanga lyonna nga bagumiikiriza tebamimwa kadi ne basigalawo nga tebakyuse tebaguliddwa babakuba okubafiirako nga babakozesa radio stations TV bakozesa bablogger abamu njagala kugago blogger muganda nga aliwo nampuliriza bw'obanga ogenda okukola video soko tunuuliraani gw'ogenda okukolako profile. Tulina baganda afe abadde mu struggle emyaka gyonna bamu makadi n'asigalawo nga ayogera ensonga z'ekibiina. Kati lwaki wazze okwesimbawo essaawa zino ate omuteekako nnyo obukyafu bumukuba ng'owagira ono yazze jjo mu struggle n'oleka omwana affe oli abaddewo kubanga temumanyi transfer zatandise zitya era zazze zitya. Mr President nkuloopera bakyali baffe bonna abaaliwo mu ntandikwa ne bagumiikiriza nti kaadi z'abamibwa ne zigwabibwa abantu abalala era babaddewo nga abaana bano bali mu kubakuba ku gurawundi obasaanyaawo olw'ensonga nti eno transfer window eyazze ya politics baagala kuba miranda gya national platform gisaanyaawo egibaddeyo ebbanga lyonna nga bayingizaawo abasajja okuba mu Dealers Association okuva Anita Amongi ne mu National Labour Movement bali mu kikola across Buganda bakikola. Mr President nsaba nkuloopere nkutegeeze nti kano kagenderere ng'edda ly'obukadde bakikola bakimanyi bulungi nnyo nti ye format gye baleese empya ebyange mbyogerako ate ng'omusezi agula siyaani bisookera wano ne bibuna eggwanga lyonna. Yensonga lwaki njagadde nkutegeeze Mr President mu security alert ya leero nti omuntu yenna gw'olaba ng'atadde essira ku bantu ba new entrants abazze ng'ate bali mu kuba abaana baffe ababaddewo ku ground emyaka gyonna nga tebeetunda tebagenda mu NRM tebagenda mu Dealers Association badde bavuga ensonga z'ekibiina kati ng'abazze bano obuzzi be batandise ate okukuba abaana baffe kitegeeza nti ke kabonero akalaga nti bano abantu bavudde mu NRM babasindise Anita Amongi Dealers Association be babatadde mu ssente ne Salimu Sale.
eyo security alert njagadde buli mwaji n'olunaku lwa leero era tusiibye mu kkooti muganda waffe Miguna asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi era n'asomerwa emisango egy'okukuba saako n'okulumya omuntu nga kigambibwa nti yaguzza bwe baali e Lwengo ne banne okuli Akirewo Kivumbi okuli Jeno Gaddafi okuli Simaati n'abalala bagamba nti tebannabakwata naye kirabikanga ekintu kino kikyalanda era kirabikanga bakyakwata abantu bangi akasango ke basomedde Miguna kasanga akatini ddala wabula ate nsaba okukuwa amawulire ag'ennaku nti Miguna tateereddwa newankubadde nga tewalina bujulizi bumulumba ku musango kubanga Miguna soko jate kujovize kalo Miguna wambukise ebitagambika munnange nga baleeta gwe baataddewo agamba nti ye yakubwa Miguna asonge ku Miguna akakasenti ddala ono ye yankuba kati nga bamuleeta kanso wa Miguna yabadde ayita ku poliisi ng'awulira abasirikale ba poliisi bawa description bawoona omwana description ya Miguna bamugamba ayambadde lwedi ekyokubiri alina ekirevu kinene kasome jirita yajijewa amangu ago Miguna n'amusala ekirevu amaze okumusala ekirevu essaati gy'alimu n'agiwa omuntu Lajiwa omuntu omulala oli bwe yazze yasonze kuwa bajaji muvuzi wa bajaji avugira ku Shero Buddu bwe yasonzeko n'agamba nti ono ye yankuba Miguna bwatyo n'asimattuka amannyo g'empisi ali ku musango ogutaliiko amulumiriza kubanga amulumiriza tamanyi na yamukuba Tavayira yamukuba teyasobodde kumulonda mu bangi kugamba kukakasiza ddala nti ono ye yankuba sekendire amulumiriza teyagenda ko yadde wa musawo teyanywako ddagala tewaliwo bukakafu n'akatini bulaga nti yali akubiddwako ulira gwero yabwabijjonyola abapipo power tetukowa tujja kulemesaako ekigere ku muliro tutambuze paka kimera banava cyo mukso mulungi nto musango gwali pali koyeka atenge eri county emu yokka guli musango gumu gwakola ki gwasoti mbugwa kukuba mukyala omulide erinya ate omukyala bwe bamwereza okugenda kwa identifyinga bateekawo parade abantu 10 baaliwo abamu baali bakoze syndicate nga bamulagiride agenda identifyinga omuntu ayambadde ebimyufu obamanyi kimera ayambadde biki naye netukola amagezi awo netumukyusa ebyambalo netuwambaza ebyambalo ebirala kakati oli bwe yatuukawo ye agenda ku kyambalo kimyufu netugenda okwesanga nga gwawabira n'alonda omuntu omulago bayita erinya liri awo Miguna bwatyo newankubadde ng'asindikiddwa ku mmere yeebakeyo mpaka olunaku lwa Mande ensonga emusindisizaayo kubadde kwebuzaabuza kwa State Anthony yeebuzaabuzizza n'abulawo mu ngeri gye tutategedde ffenna so n'olwekyo omulamuzi bw'amusomedde omusango tamubuuzizza gukusinga oba tegukusinga olw'ensonga nti State Anthony tabaddeewo n'amugamba agende ku mmere yeebakeyo paka olunaku lwa Mande ataakomewo ku Mande essaawa 3 balabe nga bamusomera emisango buto akkirize oba yagukola oba agaane nti saagukola then awo tumusabire beyiro tulabe ng'ava mu nkomyo naye Miguna bw'atyo yandibanga ye wamukisa ebitagambika era ye bw'atyo yandisimattuka amannyo g'empisi omusango bagezezzaako gufumba bagezezzaako gukola buli kye baagala balabe nga bamukuumira mu nkomyo naye kiyinza obutasoboka olw'ensonga nti akasango katini ddala nnyo kawefunye ebitagambika naye laba bw'okuumira omwana w'abandi mu nkomyo kukasanga akatini bwe katyo n'omukuuma ebbanga lya wiikisi 2 ng'omubuzizzaawo nga taliiwo naye ng'okimanyi nti tolina na musango gw'ojja kumuggulako at the end n'omala n'omukomyawo n'omuggulako akasanga ak'ekisaazisaazi ate nako omaze okukamuggulako abalamuzi obateekako puleesha state omuteekako puleesha omulamuzi eyabadde mu musango gwa Miguna ate yagudduseemu fayiro n'agikyusa ate n'egenda ewa omulamuzi omulala ndowooza owulira puleesha gye bateeka ku balamuzi olw'ensonga z'ebyobufuzi simanyi lwaki eggwanga lino ebintu mubikwata bwe bityo gadibe nga lyeddala